simanyi lwaki abantu abagenda mu ggulu oba abagenda mu geyeena tebalaba bannabbi ba bulimba bano oba bayinza okuba nga babamanyi ng'ate batya okuba nga ate baboogerako kuba bossi bangu n'okutta batta naye ate ffe obulamu twabuwaayo ndowooza tujja kufa kwogera ku bannabbi ba bulimba naye ate Katonda waali okuba nga ate atukuuma kakati ono nabbi wa bulimba gwe njagala okuba nga ate nkwanjula olunaku olwaleero oyinza okubadde tumumanyi naye njagala musunsule naawe osobole okuba ng'obikuka amaaso osobola okuba nga ate omutegeera Yeyita Prophet Brenda ono Prophet Brenda ekyaddala amaze ebbanga nga ntunuulira vidiyo ze era nga abantu bansindikirako obukilipusi naye olwaleero kanzije nsobole okuba nga ate mukubuulira ndowooza boogera ku bannabbi b'obulimba ye tebamulaba boogera ku balala n'oyo gy'ali mugezeeko okuba nga ate mulaga abantu bannabbi b'obulimba abali abeekwese muve ku bantu abamu be mwogera buli lunaku be bamu bannabbi b'obulimba bayitirivu nnyo okwetooloola eggwanga lino oba okwetooloola ensi yonna ate nga waliwo ne evidence eraga nti bannabbi b'obulimba oluusi betwesibako banibanga tolina evidence eraga naye kankuleetere sooka omulabe mu seconds ziyinza okuba ziringa seconds 8 ate omala omulaba tujje tutemeeteme nkuwe n'ensonga ate lwaki nkulaga nti ono ye si mutuufu. Leka ndagulenga nabbi wa Katonda. Ogenda kufuna omulimu ogukusasula obulungi. Nakino kankyogere ababadde bakuloga bagenda kufa. Nawuliddiiru yonna gy'okola emirimu gy'okola kigenda tandika okutandika akasooka ekisooka tugenda mu biblical principles oba tugenda mu byawandiikibwa temuli prophet mukazi. That's number 1. Manya abantu bazibe era oba tosoma bayibuli ekyo tosobola kitegeera tosobola kuba nga okitegeera nti omukazi weyita prophet oyo aba nabbi wa bulimba. Ekyo kikutwala okuba nga olina okuba nga osoma ebyawandiikibwa era ng'obitegeera. Kakati requirement number 1 onootegeera bannabbi b'obulimba lekera okubuuza ate gundi nabbi wa bulimba ate gundi kwata bayibuli yo gisome ojja kuba nga obeezuulira bangi abamu babatya boogerako beesiba ku bantu be bamu okitegeera naye noono Yeyita prophet ate nga prophetess. Kati kituuza mu byawandiikibwa sitaani ye yali ayagala okubeera okwefuula Katonda ng'ate si Katonda. That's why nti akozesa enamba 666 oba number 6. Number 6 ekiikirira ekintu ekiri incomplete ekitakoze ekitajjudde. Number 7 ekiikirira complete oba fullness kyekintu ekikoze kyekintu ekijjudde. Kakati sitaani yali ayagala ofuka number 7 n'akoma ku number 6. Kati buli muntu yenna eyeekyusa n'ava mu kintu ekituufu n'afuna identity endala akitegeeza batakolera Katonda. Wobeera mukazi notandika okuba nga weeyita amannya n'okwambala ebintu eby'ekisajja n'okweyita okweyisa ng'omusajja oba tokyali mukazi oba tokyali muntu mutuufu obaako amaanyi amalala oba obaako omuntu omulala abanga akukulembera era mu biro bino tuyinza okuyita omusiyazi. Kakati ne musa ey'omwoyo wobeera nga oli prophet ate ne weetuma prophetess kiringa kakati okusanga omusajja nga yeeyita prophetess oyo aba aliko ekikyamu ku mutwe. Kakati noono Brenda okitegeera yeeyita prophet naye nga mu bayibuli temulimu prophet mukazi. Prophet bonna aba prophetess n'abaani bonna baali baki baali bakazi nga ba prophetess. Ono prophetess musajja sitaani mumwegendereze kankongere ka video yako okubiri. Wulira mwana wa Katonda ali wano. Buli wogenda okulinnya Mukama agenda kuwaawo. Abagenda okuba ekyeyo nga wagenda kuba kyeyo eyo ennyumba gy'olimu togenda kivaamu bwereere. Abagenda okuba ekyeyo eyo ennyumba gy'olimu togenda kivaamu bwereere naye ogenda kivaamu n'ebintu. Naawe ali wano anaatera
gy'ogenda, ennyumba eyo gy'onaagendamu, ensi gy'onaagendamu, ekibuga ky'onaagendamu, togenda kukivaamu bwereere. Mukama akiku eyokubiri atuze tubagamba buli wogenda mu kanisa yonna nga pastor oba abeeyita ba prophet ng'ali ku katuuti abuulira, naye nga mu maaso wano waliwo agavubuka oba bibiri oba bivubuka bisatu byonna byambadde bigalubindi biri awo mu bikooti biyimiridde mu bikuuma puliisha musajja wa Mukama. Awo vaawo abo banabbi ba Bulimba baba Bulimba abayingiddemu amalala gaba gabakuba dda. Mukitegedde? Buli omanyi buno obubonero tubagamba obubonero buno, naye Sitaani kyasooka okukola kubeerabiza biki bye tubagamba. Bino ebintu tusirwa tubiddamu kiro na misana, naye mubyerabira. Awantu wonna nga omusumba ali ku katuuti waliwo agavubuka oba gawala gali mu maaso mugakuuma, musajja wa Katonda ali katuuti abuulira, kwata nsawo oyo fuluma, oli wafu obadde tokimanyi. Okitegedde? Nakakuwa obubonero bubiri. Akasooka omusumba okweyita ekintu ekitali kituufu mu Bayibuli nti prophet ate nga mukazi, banayita prophetess ate musajja, bano abeeyita ba reverend nga te reverend ekitiibwa kya Katonda. Kwata baagayo, kwata pikidda waka. Kakati ndowooza omulabye, omulabye wadda webadda gavubuka gamuliko gati tegamukkiriza, tegakkiriza n'abantu kumukoonako. Alina kiki? Mwe mukuuma kiki ekyo? Kiki ekyo kye mukuuma? Agavubuka galina kutuula mu ntebe wali gawuliriza ebyawandiikibwa, gayige. Go galisomako di Bayibuli mu service, gali mu maaso mugakukuuma. Kiki kyolina kye bagenda okukubba ku katuuti awo? Kiki kyolina? Ng'oli katuuti wali obuulira, kiki kye bagenda okubba? Naye amalala gaki mmwe? Nga wali otandika tewaliwo otyo, mwe basumbamu. Watandika nga tolina kukuuma. Era muyinza okuba mwatandika basatu bana, tewalina bivubuka biyimirira mu maaso. Ebyo wabitandika ddi? Manyi Katonda wagenda tukuza nga tumera amalala, kumbe tuggwa. Ffe tusigala tulowooza tukyaweereza Katonda, naye nga Katonda yatuvaako dda. Ye ali ku balala, ali mu birala nnyo. Ffe ne tusigaza eri experience naye nga twagwagwa dda. Okitegeera? So omusumba yenna alina bibodyguard biyimirira mu maaso nga service egenda mu maaso. Ebyo bifu mu Bayibuli tebiriimu, babituwe oba nga biri bibiriko. Tukole ebintu ebiri bibiriko. Kitegede? Tukole ebintu ebiri bibiriko. Naye ne mu kyaki wakati mu service bakukuuma kiki? Kiki ekyo kye bakuuma nti abantu banakwekoonako bagenda kuba nga bakitwala ekibbeeyi? Yesu omukazi ow'ebigenge yamusanga mu nkumi na nkumi z'abantu n'amukoonako. N'amukoonako. Nzijukira oba Yesu, bano abayigiriza baali bakugira abaana okugenda eri Yesu n'abagamba ati muleke abaana abato bajje gye ndi kuba obwakabaka bwa Katonda bwe bwaki? Bwe bwabwe. He was a free man, everyone could approach him. N'abalabe be bennyini nga bafuna access eri Yesu. Abalabe nga bafuna access eri Yesu ne bagenda bagezaako kubanga bamukontrol, bakola ki? Bamufeesi nga bamulumba. Naye ne batasobola kubanga yaliko ekitiibwa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda, ate yali Katonda yennyini. Naye mmwe kasita muwezaayo abantu 2 3, naddala omuntu n'awezaayo abantu 10 mu kyaki ng'atandika okulowooza ku bodyguard, atandika okulowooza ku bivubuka bikanyama bimukuume. Waayita bisindika abantu, tolina koona ku musajja oba mukazi wa Katonda. Ebyo nze n'abagamba kikyaki kasita okirabamu ekyo kiba kifu. Vaamu. Teweetaaga kulinda kumala kuguza mazzi.
manye amakanisa agamu agasitaani galina smart way gayinza obutakuguza amazzi naye ebikolwa byokka byolaba bikulaga nti gye bujja eyo oba nga bayinza okuba nga tebagatundira mu public naye nga bebakuyingiza mu ofiisi zaabwe waliwo kye bagenda okuguza nga waliwo kyogenda ovaayo ng'oguze. Kakati tubagamba bino ebintu temuwulira. Kakati oyo naye Prophet ali ku TikTok era abantu abasinga okugwerayo manyi TikTok gwe mukutu ogunaaza abantu obwongo kati n'obasanga bonna tebakyategeera bulungi oba tosobola kubalansinga bintu tegere. Era omuntu eyatandika olaba TikTok 2022 w'omusanga kati yakyuka dda takyaliyo oli njogera yatukyuka entambula yakyuka kusaba takyasobola buli kimu baakinaazaamu. Kakati abantu we batyo bangu baakukwata era wogenda awantu you people omuntu n'ateekawo essimu enamba z'essimu for prayers and tithing this number awe bakyasinza okuba nga bakonya abantu ne balema okuyiga okwesabira kubanga alina akanamba akasimu ke yakopye ku TikTok ke yakopye ku YouTube. Nsabira how long will you be calling nsabira jukira bano buli wokuba nsabira oba olina okuba nga ekibaasa kiri mu ngalo. What if wonoofuna obuzibu nga tolina wadde ekikubi anaapiikinga essimu yo tajja okupiikinga okitegedde. Muyige okwesabira enamba si kibi okubeera n'enamba y'omuntu yenna gw'osobola okuba nga osharinga naye oba okusaba naye for prayers for what? No, abantu mubasomese okuyiga okwesabira. Abantu mubasomese basumululwe mu bwongo kubanga obwongo sitaani bwe yayonoona. Obwongo bwe bwali corrupted then ne tulaba results za corruption y'obwongo okitegedde. Naye bino ebyamugaba amasimu nsabira for prayers baba abantu baliyiga ddi okwesabira. You have to teach someone do this saba kola what ne what sigala gy'oli saba. Bantu nabasomesa kuyiga kusoma byawandiikibwa na kuyiga kufuna nkolagana nnungi ne Katonda waabwe na kwesabira bennyini. N'abantu tubasirwazizza tubalaga nti ffeffeka abalina amafuta era wofuna ekizibu kyonna kubakwena essimu. Ate nammwe bantu mwe abandaba obeera otya mu kanisa nga ne pasitawo gw'oyita pasita oyo gwowa ekimu eky'ekkumi oyo gw'otijja gw'otoyagala boogereko takumanyi nakumanyi nga niwoofuna ekizibu tasaana kutegeera. Pastor wange ate abamu bakyenyumirizaamu nze pastor even my pastor knows me by name. Of what benefit is that? Olinga bali abayigiriza abakoma nga bagamba Yesu emizimu gitu twogedde boogeze mu linnya erya Yesu mu Luka 10:10 ne gidduka ebisinde Yesu bagamba temusirwala nako wadde ekyo teyakyogera naye nze ndi kukiyisawo. Yabagamba temusanyuka akubanga ki amanya gamwe gawandiikiddwa mu kitabo manya kubanga emizimu gibawulidde wabula musanyuke nti amanya gamwe gawandiikiddwa mu ki. Kati tulina abantu nga yakola nnyo pastor waabe nga amumanyi n'erinnya personally. There is no benefit for that. Niwona okumanya what is it. Olina kukola relationship yo ne Katonda oba pastor manyi oba tamanyi nze kasita nkola ekisaanidde maaso ga Katonda seetaaga pastor kubanga amanyi nnyo n'okumanya manya gange neddira ki ne gyembeera. No, though it also is needed, but ate kyolina okuba nga ofokasingako. Naye gwe n'obeera mu church omwaka mulamba teri amanyi na gy'obeera olinya taxi kilometers meka wuuyo n'otwala ekimu eky'ekkumi n'ofuna ekizibu bana bakuliraanye bw'osumbuwa muzunga ki kitemutereera wamu. So oyo Prophetess Yeyita Prophet Brenda leka okweteeka mu kikyotali unless nga tosinzira mu Bayibuli okulagula abantu bo n'okuwa obunnabbi obwo ng'olina kitabo ky'osinziramu. Naye ba Bayibuli tekukkiriza kukozesa tayita eyo ng'enjogera ennaku zino tokkirizibwa wadde okweyita prophet. Tokkirizibwa because you are not a man. Unless ng'ogamba you among transgenders bano
obeefula kye batali. If you are a woman, ng'oli mukazi we woman bibirikale, you are not allowed to call yourself a prophet. Tokkirizibwa. So bannaye mugule amaaso gammwe mulabe, kuba tujja kuwulirayo omusajja gye yeeyite Prophetess, kuba abakazi baba batandise okweyita ba prophet. Ate eyo gye baddukira abantu, Nabbi wa Mukama ngenda wa Prophet Brenda, n'omugamba gwe kyoyogera mu Bayibuli obanga osaze kali akapaati ka yawo bujulizi nti owemula ekyo oba okuta Bayibuli n'ogisulika wooti okugamba nti omukazi prophet, ate omukazi ng'abeera prophetess. So tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota, era ogera mu kikyaki kyonna bibodyguard mbu waayita prophet, manya sina prophet, prophetess waayita bakuumamu ki mafuta kyago ge bakuuma ago agagenda oyiika wagasenawa. Bwe muddaawo ffe tubawo obubonero nga mugenda eyo nga babakola bye babakola nga mudda mutusumbuwa bwamagundi Nabbi wa Bulimba, naye ng'ate obubonero tububawa bwangu bwakulaba. So mubeere bagezigezi, mubeere bagezigezi please. Wano we tutuusewo wazibu, ate n'abeefuula okuba nti they are exposing bannabbi b'obulimba bano. Kati ani yali ayogeddeko kono Brenda, kuba n'abalina YouTube n'aba recordings nti Mukama yabalaza abali mugeya, Mukama yabalaza bannabbi b'obulimba, ani yali amwogeddeko? Bannabbi b'obulimba bali smartly balikola emirimu gyabwe bawunza abantu, naye bano abeefuula nti bagenze mu ggulu ne mugenda tewali kibalaba, abeefuula nti bali mu mwoyo tewali kibalaba, muba bikulirwa, bali ku bantu be bamu gondi ate abo beefuula kye batali mu ba prophet ng'ate bakazi balina bibodyguard kati ng'abo temubalaba. Kati tubawadde emirimu n'abo mubalabe, nze nja babaleetera mpola nti mwe temulaba, nze nja babaleetera. Nze tekineetaagisa kugenda mu kyaki ye, nze ebikolwa bye twakozesa eri nkyabimanyi era we mbiraba ntegeererawo, ate I don't guess, it's the truth. Kitegeera omusumba yenna alina bibodyguard mu kyaki, oba ng'atambula alina bibodyguard oyo oba oli wafu, era oba otwalayo ebimu byo bya 10 bikimanyi oli kusiga ku maggwa, tosuubirayo makungula wadde n'omulundi n'ogumu. Olaba kakande Nabbi wa ate bano ono Nabbi wa Bulimba ali ku level ya wansi, poza oli senior. Kakande mu kyaki yeyo kyaki, kakande mu kiyumba kye ekisabo waba atambula tumulaba nga bamugoberera, atambula freely. Naye ate buno obwakatandikiriza tricks z'abannabbi b'obulimba, buli wekadda babodyguard, kale enkya muyite ku alinisa hotel manager nva kwogera naye, agambye ebintu byonna abamaze okuba nga babitegeka eri baswahaba mwenna abagenda okuba nga ate musiibulukuka ebintu byo nga wobiraba awo bategese dda services zonna bazibategekedde. N'oba olina famire atogeza na kufumba keera bukeezi, ova mu kusaala kwammwe okwo, simanyi kusaala, kwata mmotoka simba wali ku alinisa hotel parking yo weeri security ya Uganda Police ate ne private companies zikukuuma. Ebintu byonna weebiri bijja kubeera taratibu. Akati ebyokulya olye nga ka SW kali ka wifi osharinga ebifaananyi, webudde webuziba totawana kuddayo waka bagabe bannaye njagala family room nsobola okuba nga neebaka weeziri family rooms, abaana basobola bokka ati buli kimu, obanga oli ewaka ne sebo ne sitting room ebaawo ne dining. Bayinza nayingira mu alinisa nenga ne bannaye oba bampeeko wano mbeerere ddala wano kubanga wasinga n'ewaka. Itayo manager yagambye ebintu byonna bamaze okuba nga ate babitereeza, ogenda kubanga oyitayo buli kimu kigenda kubeera taratibu ate nga ki nga luwombo lw'amagi. Mbagaliza kiro ekirungi, tusinkane ku ssaawa zijja kubeera 6 ogw'ekiro. Mweraba.